This petition is found void of merit and is accordingly dismissed with orders as above. The net result is that the first respondent remains as the valid elected woman member of parliament for Gomba district. The petitioner will pay half the costs of this retrial only to the respondent. I shall order the petitioner to pay half the costs of this retrial only. Amazima galwawo naye era gamala ne gavaayo nti tufunye obuwanguzi bwaffe obw'enkomeredde olwaleero. Anyongera okwebazaawo bonna abatuwagidde mu lugendo luno, balooya baffe, abawagizi ab'enjawulo, ab'eggomba n'abalala bonna abasobodde otuwagira. Of course katugenda mukola mirimu, suubiza bannagomba tugenda mu buweereza obulungi era nkuba omulango ogutakungula eri munnange ne banne bonna batwegatteko okulaba nga tuweereza ekitundu kyaffe kifune service entuufu. Of course obwekuba kusonyiwa ng'omuntu eyawangula edda nze nandibadde musonyiwa kubanga namuwangula dda. Watuuka okuwangulira omuntu ku kyalo kyo oba omuwangudde really. Naye bino ebiri tekiniko byaba judge ebibadde omwo ate nsuubira nti balooya bange babiwulidde, tekiri nze nzekka kusalawo. Omulimu gubaddemu abantu bangi, gulimu balooya abalindiridde, abasuze nga bakola, abasuze nga batambula, so nsuubira akasente kalina okusasulwa. Twasaba DR forms n'obuuma bwe bakozesa mu kulonda bu BVVK machines. Twabawandiikiranga Electoral Commission ne barecevinga amabaluwa gaffe ne bakakasa nti tubusabye. Twalinda ekikakasa nti beetaaga ssente babituwe kubanga kwe bayimiridde okugoba omusango tebalina kye baatukolera. Ebyo byonna byekwaso. Another thing that you should know, me, I'm in a case with the state. Kyonna kye kiri bwe mbeera nga ndi mu kugoba ONRM mu parliament kitegeeza tayimiridde yekka naye nze nina Mukama Katonda kyonna kye kiri kijja kuggwa ate tuwaagala buwanguzi bwa bannagomba.